Amijoza anyajirimba. Msajjawo Kayemba solo na mukoma nsimbi abira happy mu kiseera obekitiibwa Munnange nawe gye baleko. Tusooke twogere ku mulamwa gwa leero. Oyina emiramu emeka gyeyagala twogereko muka tusooke ku guno. Eja industry wegiri. Oyagala kubuuza mu kiresewa industry. Twogere ku kye tuliko olwaleero. Ekitulese leero kulabika ntudduukirira omulango Ssaabasajja we yagamba twetaaga okuyambako naddala mu misinde gino okuyambako abalina akalwadde ka mukenenya kulabika nabo bafuna obulwadde obulungi obulamu obulungi n'okwewala abatannabufuna kubufuna ko akawuko kafuna si musango osobola okubeera nako mu ngeri ennungi kati kasaasaanira balala naye ate oba tonnakafuna ate kyekisinga okuba kirungi ennyo kyoba weeyagala bweyagazi n'okuba n'obulamu obulungi so wadde agamba nti abasajja tulina okyenyigiramu ennyo naye ate n'abakyala nabo balina okyenyigiramu ennyo kubanga be basinga okuvaako kanaaluzaala be basikiriza omuntu ng'atambula ali ku ye yeetambulira oli omukazi n'atambula oli n'amulaba ng'alabise bulungi n'agamba ki kino so singa abatayiseewo osanga oli teyandikirabye so mulimu gwaffe n'abasajja okwekomako amaddu n'abakyala okunywera ku baami baabwe. Katikkiro agambye mwe abasikiriza abaana abawala. Tetusikiriza abaana abawala. Abaana abawala basinga tusikiriza kuba be bakula obulungi. Ffe twakula bulungi. Omwana akuyitako wali n'omulaba nga yenna atambula ati n'ogaa ye tukoze tutya. Kakati mu mbeera eyo nti kiri sayidi zombi si sayidi emu yokka. Abayimbi nga mwandyesanye ne mwewala mutya akawuka ka siriimu kuba mmwe abamu basooka okukatambuza. Nedda seri muntu atambuza akawuka ka siriimu teri kika ky'abantu. Nti bano ba muwino bano ba mu kikubo bano bali mu sekita y'abayimbi buli muntu asobola okutambuza akalwadde bwe batugamba gye kave Tanzania abaakalimu temwalimu mukubi wa ndongo n'omu yadde munnabyabufuzi buli muntu kimukakaatikako okwewala okunywera ku mwagalwa we okwekebezanga buli kaseera bwe kiba kiganye akapiira okamba tekirina ttabu. Balamu bamuwadde obwa minisita nga gwe omwero kamingo otya oba kagambo kikoosobola omuwa na challenges kizagenda ofeesinga. Balamu okumuwa obwa minisita sikyewunya kubeera ekyo bulijjo kyakolerera kwe bagezaako omusasula okulabika nti awagidde ekintu ekikyamu ebbanga ddene n'olwekyo Balamu n'anigambye nti muyozaayoza okujja okukolera mu gavumenti enfu era nkakasa naye talina kyagenda kukola nga banna bwe babadde kubanga ebintu byonna byafa naye ye ng'omuntu ekitiibwa akifunye yajja kutambula eweeru nga yeyagala nti nga ndi minisita naye ku bulamu bw'Abannayuganda nti azaabukyusi tewali. Yatugambye atandikira ku baana ba Nuupu be baasira. Bw'aba ye abasiba batandikireko kijja tukola bulungi kuba ffe twagala abaana abo baveeyo so twagala ddembe lyabwe ly'abaana abo. Abidex yagambye nti yavudde n'agamba nti Balamu talina kyagenda kukolera industry wadde obbateeseza wadde okukola buli kimu. Embeera za Balamu ziri saagala kudisikasinga muntu nze njala nnyo kudisikasinga system as a whole. Balamu alina ebirungi bye n'ebibi bye nga nange era bwe nina ebirungi n'ebibi byange lwaki ndisikasinga omuntu. Honorable nga mu fraternity ya music nga mu abategesi b'ebivu oba mu bamaneja b'abayimbi Balamu kikyasobola bakolera ng'ayisaawo mu mbeera. Balamu kyasobola okukola kwogera na mukama we Mwai Museveni ave ku bukulembeze kyekijja okuyamba eggwanga awamu kuba saagala nnyo tutunuulire tube n'abantu batono tulowooze mbu kati abayimbi si be bokka n'abasasula okujja mu bayimbi babonaabona lwaki otunuulira sayidi emu. Honorable twogereko ku ssente biliyoni 5 ezafulumye. Sinnazirabako era sijja kwogera ku kintu kye sinnalabako yadde okuwulirako bwe naaba nkiwuliddeko nja kuba mu position ekyogerako sikiminaako bukakafu. Honorable Kayemba so manyikidwa nnyo mu by'emizannyo Uganda yabadde mu All African Games twakoze tutya. All Africa Games twakoze bulungi twatuse ku finals Ghana ne tuwangula eggoolo emu ate nga tusanze nnyo buli Uganda letuka ku finals esesika tubadde ne Ghana mu 7-8 twali ne Ghana era ne tukuba ggoolo 2-0 mu 2-21 twalira ne Ghana Mauritania era ne tukuba ggoolo 2-0 ku finals under 20 ne kuno ya twasanze Ghana era ne tukuba ggoolo 1-0 so kiraga nti omupiira gwa Uganda abaana bakola ogwabwe mu bulamu bubuzi support naddala ya gavumenti n'abakulembeze abalungi niyo olaba ng'ekitone tukirina. Gwe ng'omuntu agwa mu industry ebbiri eya sports n'eya entertainment olowooza tekyetaagisa okubeera nga babagatta bonna ne babeera mu entertainment sector? Sports is entertainment
kyovulanga omusambi nga Nadini yawoomyanga bw'ati ne bakuba engalo ne mu kisaawe omusambi obw'enjawulo yakola ebyenjawulo na-entertaining abantu abazze era abantu bavaamu ne bagamba nti omupiira guno guboye kubanga abadde bagusaba badde tebe-entertaininga. So nze nange nzikiriza nti sports ministry arts ne sports erina kwa ministry emu ate era ne mu manifesto yaffe ya China UP bwe kiri. Obubaka bw'obusembayo okukunga abantu okwenyigira misinde abayimbi abantu bonna wenna gye muli oli mukubi wa raga oli mukubi wa gita oli mukubi wa kadonkamu nga Kazibwe Kapo oli muyimbi nga Misa Kisemakula n'abalala guno omulimo gw'abeene gwaffe ffenna oba oli muganda oba toli muganda naye ng'okolera wano mu Buganda kitegeeza oba mwana wa Kabaka mujje twetabe mu mpaka zino tusobole okuwa Namulonda amaanyi n'okulaga ensi yonna nti Obwakabaka teri kibusinga mu nsi yonna. Kibuzo kyange ekisembayo omuyimbi w'Olwema Namakula tubamuyinamu ennyonta tumusuubire omulako emisinde gino egy'omulundi guno. Ennyonta nga yakava mu konsati nnyonta ki gye baagala okukola ennyonta omuntu yakava mu konsati naye obukoosi na bino byonna ajja kwetabamu kuba mukyala Muganda Edda Lugave muwulize eri Ssaabasajja Kabaka wa Buganda.